Libadde ssanyu jjerere nga bamulekwa b'omugenzi Nnaalongo Gertrude Namirembe Kabalagala nga bafunye amawulire ag'okuwangula omusango gw'enkaayana z'ettaka ezimaze emyaka 7 nga bawozanya ali minisita omubeezi w'ebyamasanyalaze Ronald Dennis Dijang ne Paul Kigwe. Mu kusooka bamulekwa bano nga bakulembeddwa mu babiri Harriet Babra, Francis Namenya ne Ali Musoke baddukira mu kkooti nga bawaabira Dijang ne Kigwe olw'okukwatako ettaka lyabwe mu lukujjukujju erisangibwa Kabalagala Central Zone eriwezaako decimals 25 nga ne baakulira kutuusa nnyabo lyakuba amasasi agamutirawo nga 25 omwezi gw'omukaaga mwaka gwa 1983 nga muto waabwe Katohene Lubowa ku ttaka lirimu naye baamukubira amasasi agamutirawo mu 2020. Yobadde oyita ekinene Mukama akiika kitono ku buno naye olwaleero tufunye ensala ya kkooti. Era tuli basanyufu nnyo olunaku olwaleero okuba tuli mu kifo kino kye tubadde tuludde nga tetukkirizibwa na kulinnyamu, naye olw'okuba omulamuzi yalabye amazima ffe baani abanaku n'asala amazima ne tuddizibwa ekifo kyaffe. Ebazizza omulamuzi bannamateeka ababwe ne Mathias Lukundo pulezidenti wa Uja abayambyeko. Naawe mwami Lukundo munnamawulire Mathias Lukundo tukwebaza kubanga gwe lugundi lukuwawula ffe luno lwonna lwe tuyiseemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.